Mbibuuza bulungi federation nnungi. Oli mu federation. Rema mukwano gwa mulwaki temumukonvinsinga n'abajoyinga. Federation itwala buli muyimbi. Oyagala otayagala buli muyimbi ali wa federation. Ate naye mubuuzi bazakola interview nawe nibambi kamuddiremu tetannaba kunnyonnyola bulungi kintu kya federation naye ngenda okuleero wetuviira wano ngenda kimunnyonnyola era wetunatambulira mwonnaddamu okumusanga ngakugamba joininze federation. Oba ayina ensonga ze. Temukiremerako nnyo agenda wanaaba atuuse okugamba nti kati nzize mu federation ajja kubannyonnyola. Toyanziza nnyo lwekimu. Mama bako kyogera ku federation oli muwuma. Kane mama amalo azibidde ddala omumwa. Federation is different association. Kikolera mukama waffe olunaku era gambye mukama waffe ledi okola bubi nnyo okubanga tomumanyi kubanga nawe yakuwadde wabanga tannakuwa agenda kuwagumamu. Juliyo gwe nga toyogera ogenda kukola ki? Zala wa mama uli bazze. Bala omukolo. Olaba yindi batu. Sobala ina tiketi yangu. Kolo. Omukolo gumutugule mu. Omukolo gwafe gwa munju. Tusubira kikolo. Kulina bayindi. Kulina bazanyira emizanyo. Buli gola bakuno. Wali. Comedian. Mwenye nyini wuyo pese sote. Okay. Toyanza nnyo interview tukyagenda mu maaso. Yeah, we just really honest with each other, to really trust each other, we respect each other, n'okutegeera omuntu. Abamu bagamba nti bigoye ne mu bantu oba mwami ng'oyo abeerawo nnyo mukirinamu obuzibu. Mutya oba insecurity byange? Nedda mwabeerawo nnyo. Omutima n'agumendinga bwe guba gumenyese oba na Katono Eva, ebina dene limukomere, ne was on fire. No, I'm telling you, omanyi omuntu wo. This one is my sister. Okitege. Emikwano emitutte gisanga amenzi ngala baba. bagamba yakwanga ne kusente. Mukama wange nkundiremu. Ono mukama wange ono gona. Okitegeera. Mwenna atudaddemu mmani. Obatumikamu ssente ono gola. Chokola mbishwa there for me. Mukwate bulungi. Olugendo olwo katono. Olugendo lwangu sawa. Katono omusinkana ddi biki ebisobola kuva ku mutima ku Eva byogamba nti kino ne kino bane yakinkola nekyoyina omumanya nina omuntu
asobola okumbeererawo she can be my face ku baana because abaana balaba ingona ne bagweru nga basanyufu everyday tebamukoowa she's such a mother ali so love caring afaayo ne bano babakozi ababeerako era bamuyita maama oli bulungi okoze otya biki like alina omukwano ogwo teye ali selfless amanyi n'obutalowoozaako ye nasooka lowooza abantu bagambe nti mukwano bakita omuwafu magezi naye n'ava ku lujja wabuganda ali ku lujja mufumbe ku lujja lwawe bagamba mbu abeera nawo ayinza okuba nti temunalaba mbaga ali mu bano baganda benkudiramu era siddamu kukugamba bano baganda alina omuntu awulira olugambo alina omuntu alina omuntu kati omukazi omulungi nga Eva asoberera kati owange gwe tolina mikwano gyo gibujjanirako abaana bange n'abalabira wamu abamuyita bikerere wamu bagamba ki kabeere kati mwe babikerere ogenda kukola ki kubanga Eva byonna abikola n'okwambaza oba n'akwambaza buli kimu ogenda mukolera ki ku mukolo gwe ogenda kuba mu department ogenda kukola ki ogenda okwata akasawo babi tusimutubuulireko tutandike naawe tudde wa bobi tusonge newa juliyo ebibuuzo bingi kati nawe bakuteeka ku batabanibo balaga omuntu bakuveeko bajasanwali omwami ayuza tiketi n'omwami kirumira n'atugamba bya buyembe era essaawa yonna Rema kituufu oyo ya buyembe Gogo mulimu gawo omuti w'amazito Bobi Rashi ono omukyala omulaba omukyala owulira so omukyala akola ki azaala ate omukyala alina nga oli active mu nsonga ziri oba olina okuba nga Rema kituufu oyo ya buyembe Rema kituufu oyo ya buyembe Rema sizoni y'obuyembe yagwako oba oyo yakitiribiita embaga munnange twaliko anti katono nnyo Eva nedda kino kyokka Rema tuddeko mu ng'ennaku z'omwezi musically yembaga tuli wano ku theatre La Bonita Rema from zero to hero Rema mama Amara kino ekibuuzo kigenda eri bano abayimbi baffe ba B2C Soja wamu ne mukyala Sebunya industry tulaba essaawa zino ebiseera ebisinga embeera yatandise okuba nga abayimbi beeteekako ebivvulu tubadde tusaba mwenga mu abayimbi kino
mukiraba mu ngeri ki abayimbi okuva ne beetekangako ebivvulu kozi tulaba palaso kyaliwo ne alien skin this time around tulaba Cindy ne Shiba. Olwange luli open. Olwange luli open. Betwogerako. Betwogerako lunaku abalala. Omulanga guno gukuba n'amaanyi. Omulanga guno gukuba n'amaanyi. Ennaku z'omwezi. Tekuli wano. Ndikonzeka. Tuli wano. Enzigi zikulwawo ku makya. Mutaddeko tulina. Naye nga bange ekyamazima wabeerawo positivity like positive vibe emyaka gino gyetudde twatandika waliwo embeera bidda kitegeera but we've never crossed each other toli wakiraba ebirungi mubiraba n'ebituukulira naye decide to focus on ebirala because muve muno nti oba omukwano gwamu boyfriend girlfriend mukyala mwami abantu balemereddwa nnyo friendship okitegeera emikwano onkisakulana muntu namaanayo omwaka okitegeera kuba buli omu akuliddewo wesanze bukulu katonda okuwa chance like ffe twafuna maybe I don't know how but we've been together for a long time. Kyembadde njagala okubuuza olowooza biki ebizakumye nga bondi yammwe ekyali strong ne lwe lisinga okwabula abakyala bagamba basajja kati okusookera ddala mbagera by'ekyabasajja byenjagala ebinkuba ku musajja kati abo mbasuwa aba tajja kunkrosinga alina ebibye biveeko kati okusookera ddala bange ng'otadde anything aside mu bantu balina okuyiga okuwangana ekitiibwa we respect each other okitegeera tewali nti oba